gwali ku Bukedde TV ye programu yaffe Minzaani tuli wano Mani gavumenti eno erina okujagala nnyo. Lole yave wa mukulu bakaleke yagenda n'abaana 9 ga bakutayiddwa disorderly abo bali bekalakasa. Basebo ne banyabo tuli ku Bukedde TV2 mu programu yaffe Minzaani olwaleero tuli wano Kyazanga mbebaza okujja mu bungi bwe muti nze Terakaya nze mbanjulira programu eno mu maaso awo nja banjulira abamu ku bakozi ba Bukedde betuyise nabo njagala okwaniriza kansala Teo jangu wano nkwedakiika 3 zokka. Neyanziza nnyo ssebo era njagala okwaniriza mu kitundu kyaffe kino n'okwebaza programu eno okubeera nti etuuse mu bantu nze bampita Topista Mbabazi Mugera naye tugezezzaako kubanga twafuna programu naddala okusinga ezo ze mwogerako ez'amalwaliro kubanga n'eddwaliro lyennyini twateekamu amaanyi lyali terigenda nakujja wano ne tuteekamu amaanyi era ne lijja nje mpuliddeko nga mwogera ku kyeddwaliro okugwa tuli mu nteekateeka ezikola eddwaliro erya disitulikiti era twalwana nnyo okulaba nga disitulikiti eteeka wano eddwaliro lya disitulikiti yonna erya Lwengo ligenda kubeera wano e Kyazanga naye Roma teyazimbibwa mu mwaka gumu tujja kubagamba olwaliro nti eddwaliro ligenda kujja gavumenti bweti bwekola ebintu byayo Uganda nnene abantu bangi n'olwekyo tujja kugamba nga bwe tugambe nti ekyaddwaliro ekya ne libanga lituuseeko abaseegu naye wano erya wano tugezezzaako okuteekawo wali eddwaliro eddala tugezezzaako okuzimba maternity ward awo ndowooza ebintu ebirala meeya ajja kubibabuulira sente ezisindikibwa wano ez'enguudo mwenna ndowooza ekyo mutujulira sente ez'enguudo era tunyala twebaze town council etwala meeya nga yagitambuza sente ez'enguudo ne bwe kibagamba nti tuyitamu ne tulambula zigezezzaako okukola kye zaalikoze n'olwekyo ekyo tumwebaliza meeya waffe ntambula mbadde jjo ngenda okuziika e Malongo oluguudo lulungi nnyo olugenda mu town council saidi eno nayiseeyo jjo oluguudo lulungi erwera oluguudo lutambula n'olwekyo sente eziva mu gavumenti ez'enguudo eza town council zikoze bulungi omwana ayogedde wano nti yagenda ewa dokita togenda wa dokita walonda wano mukulembeze wakutuukira buli wamu ate njagala obategeeza waliwo ayogedde nti amaka ago gamaka siga dokita amaka ga gavumenti eya Uganda ekulembera President Museveni era bwe mpulira nga nti omulumbye mu maka ge mba neewuunya ne bwewuunya bantu kubanga eddwaliro twalizimba etuteekako n'ennyumba y'omusawo tetutegeeza nti twazimba maka ge kyenjagala obategeeza omanyiza ebintu ebimu kiseera bisaagiramu nja kusaaga nga akalulu katuuse naye kati saawa eno ebintu byakukola njagala obakakasa nti oba saawa mmeka omusawo alina okugolokoka n'alaba omulwadde n'olwekyo obumulubulu bwe mulaba eyo temusirika mujje mututuukeko tuzaalibwa wano mwatulondera wano tusula wano mujje mutubuulire ebizibu bye musanga naffe tusobola kubanga abo bakozi baffe abakozi tubasasula ssente za gavumenti buli mwezi tubasasula allowances tubasasula ssente okulaba nti babatuusaako obuvunaanyizibwa n'obuzibu bwe muba nabwo n'olwekyo sitwagala kuwulirayo kyate nagenze nesanga omusawo taliiyo naye bw'ogenda ku lw'omukaaga n'otamusangayo awo wabaawo ensonga oba ku ssandu naye ennaku endala zino tulowooza nti omusawo yalibaddeyo ndowooza sijja kumala nnyo budde bungi mwebale nnyo okujja tweyanziza nnyo tweyanzege ye programu yaffe Minzaani waliwo alina kyamubuuza amannya agange mpitibwa Nabiki Bena nga nsangibwa Kyazanga ekibuuzo kigenda wa kansala avudde mu ddiiro agambye nti eddwaliro ennyumba kweziri naye dokita asula Masaka ambulance esula Masaka kakati ffe bwe tufuna obuzibu ambulance etuuka ddi omulwadde oyo kumutaasa oba dokita tumufuna ssaawa mmeka Amanya Ticha Muhezi Boazi ekibuuzo kyembuuza kansala waffe kiri kimu mugamba nti mulina otutuukako wansi ne mutwebuuzaako ebirowoozo byaffe ne mubitwala waggulu
naye mu ngeri gye mukolamu emirimu gyammwe ekyokulabirako nti MP bamuwattani y'ensigo agiwa abantu abaakosebwa naye mmwe temwafaayo okunoonyeza kutubuulira yalagawa tetumanyi gye byakwata tetumanyi ensigo eyo bwe yajja yatuukirawa mmwe abalina otuteeseza ne mumanya ekintu bwe gavumenti kyetuwadde tukifuna tutya temufaayo temugenze mu maaso kulondola nkola za gavumenti ezo katubadde tusaba otubuulire ensigo eyo gye baabawa mwagiwa waawa abatali ba mu constituency ya Bukoto West. Minzaani ya kansala eri etya eri bweti amanya agange bampita kaddu era mbeera wano mu Kyazanga Maida Zone. Nze nange mbuuza ekibuuzo nga kikwata ku ddwaliro. Batugambye ebizimbe weebiri era n'abalwadde balwala naye amannyo enamba esinga amannyo gagenze tuggwamu. Bwe tutuuka ku ddwaliro wali tutusangawo dokita w'amannyo ate batugenda woona yeekozesa tugamba emitwalo 2 kali ekintu ekyo mugenda kisalira magezi ki ng'amannyo gatuggwamu. olaba bwe baagala okuzza mu kyalo ng'abantu abali ebintu by'amannyo gabaweddemu. Basebo ne banyabo minzaani ya kansala Teewo eri etya kale kampe kansala Teewo eddakiika 2 zokka ayanukula ebibuuzo ebyo oba kale kampe y'omukazi omulala omukyalo omulala yenna alwalina ekibuuzo. Amanya gange nze Nalusiba Mitina omusawo w'okukyalo badde njagala kubuuza mukyala Topi kyagenda ne bagamba nti eddagala gyeriri nga tebatuuseeyo ne badde n'omutalo ne bagamba eddagala gyeriri okutuuka ku ddwaliro ng'abasawo batugamba nedda abo bannabyabufuzi bakyankalanya bukyankalanya eddagala tewali ate nga kituufu liba tebirina bakukola ki kutuuka ekitegeeza nti tewali nkolagana wakati w'abasawo n'abannabyabufuzi kubanga bo bagamba nti mubagobesa ku birimo newaba yakatuuka. Sooka oleke musawo Mitin sooka oleke ojjanjabirawa. Ndi musawo w'okukyalo mu kiriniki eyiyo ku kyalo VHT village health team webalire ddala eddagala mmwe lye mutambula nalyo lye mulina okuba nalyo balikuwa eddagala libalize balituwa limala bbanga ky'okugwawo lirwawo. Okay, tweyanzeeke ekibuuzo tebakitegedde nagambye nti olumu bagenda ne bagamba abantu eddagala lyazze nga terinnaba kujja abantu ne batuukayo batandika okuyomba nti olumu bawa amawulire nga tebannaba kutuukayo kuki kudwalira abantu ne batuukayo nga teririiyo ne batandika okukola ki okuyomba. tweyanzeeke kampe kansala Teewo eddakiika 2 bw'avaawo muzeyi Nyindo naawe nja kuyita nkwewa kiri eddakiika 2 abantu bano babuuzeeko kirimu sitaani. Ndowooza oyo atuzemu mulungi ekyezi ne bwe sikiddamu ekyo ekikye kiwedde kubanga agambye eddagala alifuna ate liggwawo. Kaakati njagala okwogera ku kya dokita okuba tabeerayo asula Masaka alina emmotoka ya gavumenti kaakati ffe tuba tunaagifuna ddi ambulensi ekyo kiri mu bukyamu. Njagala obbakakasa ambulensi erina okutwala abakyala. Waliwo ayogedde eno nti etwala manda naye ndowooza ebyo birungi nnyo nti mulabira ddala bulungi kubanga temulabangamu Topisa Mugera temulabangamu Master Maka temulabangamu Meya ng'atwala amaki amanda. Ekyo kitegeeza ti sayidi yaffe ey'ebyobufuzi eriki so tulowooza nti ebyo tugenda kubitereeza ebyamanda byonna n'ebyamata n'ebyaki tulowooza nti tujja kubitereeza kubanga weetuli. Kaakati njagala okwogera ku nsigo. Ensigo bannange mutabani okirese bulungi era neeyanziza weebale kuleeta kintu kino wano mu bantu kubanga tetwagala nnyo kwogera ku bannabyabufuzi bannaffe naye bw'oba okireese njagala obbakakasa tugenda kuyita mubaka wa paalamenti tumubuuze kubanga naffe tubale tukyakyemulugunyaako ne tulowooza nti kya lugambo. N'olwekyo tugenda kumuyita tumubuuze ensigo eyo era tugenda kulaba nga tutulaba kyatunyonnyola naye yennyini omukolo oluusi ogunaddawo oba kanso abe ng'asobola okunyonnyola ebintu bye kubanga naye alina olubimbi lwe. Njagala okwogera ku kya taata waffe ayogedde ku kyamannyo. Twasaba omusawo w'amannyo
ne gavumenti enabakola ki kumutuweereza. Gavumenti eyowaggulu central government yetuweereza abasawo bano, n'olwekyo twasaba omusawo oyo tusuubira nti omusawo oyo ajja kukola ki, ajja kujja ekyo meya ajja kwongera kikola ki okigaziya. Naye nga twamusaba dda naffe ekizibu tukimanyi, naye ng'abasawo ba dokita si bangu okukola ki, batono nnyo, naye tusuubira nti dokita tujja kukola ki, tujja kumufuna. Tweyanzeege minzaani yagitereezezza eganye, nja kuyitwa meya ajja gitereeza. Meya sooka olinde. Ssenyondo oyo Ismail aliwa? Weebale ssebo muzeeyi Ssenyondo okugulanga bukedde n'omusoma ku kizindaalo abataguze kopi ne bategeera. Kankuwa eddakiika 2 abantu bano babuuzeeko. Weebale nnyo sewali eddala. Kantwale omukisa guno okwaniriza bannakyazanga Mirano ne Miryano. Weebale kujja. Twagala nnyo mubeere nga mugula amawulire ga bukedde. Twatandikawo pulogulamu bakama bange bampa omulimo ogw'okuyita mu mawulire ekyekibadde mitwe gy'amakulu mu kitundu, era kimanyi nti mukyazanga teri bukedde addayo ssebo sibe kiri. N'ekirala nti mwebale nnyo okulaba TV bukedde. Weebale nnyo ssebo. Basebo ne banyabo tweyanzeege. Muzeeyi Nyindo, nawe kankuweeyo akadakiika. Nsanyusa okubalaba abantu b'ekyazanga, nange nyina essanyu lingi kubanga ndi muliraanwa waabwe wano kumpi Embiriizi wano. Naye bwe nawulidde nga bukeddezze sirutumiddwa mwana alinga nti kaŋŋende ndabe. Naye nsooka okwebaza abakulembeze bakyazanga, mwebale kubeera bumu. Ate n'abantu b'ekyazanga mwebale kubeera bulungi kubanga bakulembeze bammwe mubamulirako ate ng'owejjanga abika. Eyo nsonga nkulu nnyo omukulembeze okumugamba nti kino nti kino. Ate ekirala kye mbabuulira mwe timugamba nti be babatwala mmwe mubatwala kubanga mwe bakama baabwe, mwe mubateekayo mmwe mubajjayo. Naye mubagambe ekimu, mubagamba abo babanoonyeze emmwanyi kubanga tiwali asikira nkoko, babawa nkoko nti muzirunde. Seba abakulembedde mbadde nsaba abantu bano mubanoonyeze ku nkonge kubanga tiwali asikira nkoko. Nabo bafune kibaliweereza abaana baabwe nga bakaddiye basikire ku nkonge. Ekirala kye mbagamba abantu b'ekyazanga, manyi abantu b'ekyazanga mbaagala nnyo. Mumanyi lwaki mbaagala? Mukuba ekituli kimu muvumenti ne mutiikiga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbalinze 216. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanzeege atulaba ku Bukedde TV ye programu yaffe Minzaani. Temwerabireberawo kuva Mande paka Lwakuna. Mukyala Nakawooya n'abakyala jangu wano kweddakiika 2. Omukulu Muhammad Mukasa naawe ngenda kweddakiika 2. Amannya gange ze Nakawooya Tawusi okuva Erwera n'abakyala nga bwe tukola kwegamba simujja tunenya nnyo kubanga akakiiko kaffe kaba tekawera. Era ntuma Haji Nyindo atutuusize wa pulezidenti kuba obukiiko bw'ero si wano butusumbuye nnyo. Oluusi tusaza n'abantu emisango abatali bakakiiko ng'akakiiko tekawera. Kaakati ffe mujja tunenya bitono kubanga tuli bubi naffe akakiiko tekawera. Munnaye bye byange. Akozesezza eddakiika ze bulungi nnyo. Mukyala Namugenyi nga tonnaba kujja kansooke Mwami Muhammad Mukasa kyazanga omulabye otya? Abakulembeze bamwe bakoze batya? Akavuyo kano mukama wange kabadde mu LC yange. Tujja kwetonda nga nze vice chairman wakanakulya wadde akavuyo kano. Era nga nze vice wakatale. Siina bingi bengenda kwogera, bakama bange babeera wano. Siina kye ngenda kwogera naye mwenna abatuuze mbalamusiza ebyo bibaawo. Mwebale kujja, mwebalire ddala. Amanya agange nze Muhammad Mukasa abasinga bamanyi kyakanyeenya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanzeege programu yaffe Minzaani. Mukyala Namugenyi jangu eddakiika emu. Neeyanziza nnyo, neeyanzeege. Neebaza nnyo abakulembeze baffe. Weewaawo bannange tubeere n'okusonyiwa. Tewali ddiini eragira butasonyiwa, ate tewali kyoyinza kukola byonna ne bituukirira. Nze Meeya Kawawa Saamu Wakalulu naye ate byakozeeko kati mwebaza yeebale nnyo. Neeyanziza nnyo
neyanze tweyanzege mukyala Namugenyi. Atulaba ku Bukedde TV ngenda kuwumulamu katono ate nkomewo bwe nkomawo ngenda kubaleetera meeya naye nga nkugamba nti mpumulamu eddakiika emu yokka naye bwe nkomawo ngenda kubaleetera meeya wammwe abeeko by'abagamba nammwe mumubuuze. Gwali ku Bukedde TV ye programu yaffe Minzaani. Tuli wano manyi gavumenti eno erina okujagala nnyo. Loole yava ewa mukulu bakaleke yagenda n'abaana 96 nga bakutayiddwa disorderly. Abo baali beekalakaasa. Amazima kuba mugaka